naye ng'omusolo gwe gugabina kusinza ku population na musolo gusinga kuva mu kitundu ki. Lwaki ssente za Buganda zigenda zizimbe Kalamojja nga bannayuganda embeera bali mu mbi Abaganda? Lwaki ezange zizali badde ziva wano zigende zizimbe 10? Mutunuulire musolo nga bwe guli oguva mu 10 obalango ogulimu bamusinzira okuzza percentage n'eyimiza ekigambo government etolebweko essente zidde 10 okusinza ku musolo gwabwe. Kyetaaga ku mukulembeze agenda okuddako nono muto wange Bobi Wine kyentero mugamba ebbanga lyonna teyalisanye kunoonya kalulu, yalisizza manifesto ye ng'agitambuliza mu bintu ebyo. N'abalaga nti okuwangula kwange enkola eno ojja kuba emaze okuteekebwako omukono ng'otaddekera n'ow'omulamuzi ng'otaddeko omukono nti system bwe tuwangula eno yeekola. Nokkera enkyokugamba nti mulina obuyinza bungi n'emmundu mulina nnyingi, mbalire mu nnya lya Katonda nti mukyali bato buto. Mudde mmwe tunulemu nga mmwe abakulembera olwaleero Abanalwanda. Mutunuulire nti mbeera kyetuleka nga ne Museveni bw'oba ogenze tusiga tukyali balamu nga tukyasobola okusaavinga. Museveni ekigambo kikwatagana ku mayiro 9 oba kibayita mayiro mu Buganda, ekyo bakinyuke. Bwe banaawalaza empaka nze mbabiddeko bubbizi nti tebalina gye balaga okugjako beekusimidde kabasa kaabwe kakweziika mu binnya. Okay, abatulaba abalungi mwebale nnyo. Kwe tuli ku mpewo awamu ne Honorable Jakana Sulaiman Nadduli, omwana w'olutabaalo. That's right. Febani abakyali abalamu. COVID-19 bannayuganda bagoyagoyeza nnyo era twebaza Omukama nti ffe tukyali balamu era twewaayo okusigala nga tuweereza ensi yaffe Uganda. Tutambula wano ne wali nga tunoonya amawulire biki ebiri mu nsi yaffe Uganda nga tetuzze kuleeta nti bisasamaza abantu naye okubawa essuubi. Honorable document ino, it is unfortunate siri mu Uganda wokka Ministry of Health they never bothered abantu to sensitize them okubalaga nti ino amidst COVID-19 there is still hope, future ekyaliwo naye bo balaga otambula bwoti kibooko bw'okola bwoti mujja kuladula bwemukolwe muti bajja kubasiba. Kakati kyatwewunyiza batadde n'ekikwekweto kino ekyamamotoka wano mu kibuga. Omusika agisanga ogipakinze awo ng'alinnya bulinnya gyako number plate twala. Neweebuuza ani alina obuyinza obw'eyo emmotoka. Neweebuuza omusirikale abamu ku abo tebamanyi na price za mmotoka nga bayimya ne bagula emmotoka. Amanyi omusolo nti omusolo gwafuna omusaala gwe guva ku mmotoka eyo. Amafuta musolo bagujjako, spare musolo bagujjako, we parkinze matrix nejako omusolo, nawagivuga permit bajjako omusolo. So they don't respect ebiduka by'abantu. Olw'embeera eyo mu ggwanga bw'ogiraba etutwalawa. Program effe olunaku olwaleero egenda kuya bw'oba style, tugenda ku wano ne wano ne wano. N'olw'ensonga eyo awo tugenda okutambulira olunaku olwaleero. Osibye otya ate oli otya niwe bali kunyuma obani akwambaza sinkagana nate omulundi ogwokubiri oba ogusukka kugumu mu nsonga ezitali zimu. Nabwo kityo nti nja kubategeeza ebbanga lyonna n'okusooka okubeebaza okuba bawuliza abalungi n'okuwaayo obudde bwammwe ne mugezaako okuwaayo embeera etali emu. Nebuga nti owaayi katugezeeko tunuulya kitabani ky'olutabaalo ekyo kivaamu bigambo ki. Mbeebaza olw'ekyo n'okuwaayo obudde obwo. Nabwe kityo nja sigala nze Jakana Sulaiman Nadduli mutabani w'olutabaalo ebbanga lyonna nabategeeza nti ndi wa kibiina kya NRM obutakibeerabiza newankubadde nti mu kibiina ekyo ensobi ezikirimu ate abatudde tebaagala kukikoonako yadde okubaako we tulabulira ensobi ezo baagala tutambulire muli nga bw'olaba endiga bwe zitambulira mukulu gw'ente. Kale endiga si kyangu kyakuba nti eraze amaanyi awali ente naye tekitegeeza nti endiga eyo temanyi gyeraga. Kale mu nkola eyo nja kubeebaza ebbanga lyonna n'okubaddamu okubategeeza nti sirigulwa ate era sigenda kubeera mu luse lwabo balowoozebwa kubasigadde abangi badde bawa bukomenti bwabwe ti mutabani wa Nadduli mugaati gwe gumutawaanya. Mugaati kika ki ogwo gwe siryangako? Pawulo yawandiika ebigambo bino mu Bayibuli n'agamba nti byonna mbibadde kale yenna alemereddwa njagala nfaanane. Mbaddeko omwavu ne mbaako owa wakati ate ne mbaako omugaggafuge
kale buli mbeera yonna gy'ojjiddemu gwali eyo omwana wa Isirayiri nkutegeera bulungi nange mbategeeza bannaflash channel ne bannayuganda bannange nti byonna mbibadde kubanga kilo ennyama gyendya n'asembayo obugagga gya yasiga nti ye analya kilo 2 nze nalidde kilo 1 awo sinaawo mbeera yonna entawaanya kubanga ebbanga lyonna nasaba Katonda waka butaggwaawo mmere kubanga kyekikulu endwaddo zitukingiriza n'ebisigalidde nja kubagaza okuba bawuliza abalungi ebbanga lyonna n'okubategeeza nti ebbanga lyonna ndiba na muntu n'entegeera ye ate n'eggwanga lyange ku lw'obuntu kale bibiri byenjo tutambula nga principles wabula so sebyo ebyabalowoleza mu bugenzigenzi nti oyo baamugula ebigambo byogera ateeka okubanga Museveni ye yamusindika nga mulowooza ng'abaana abato Bayibuli yabuuza ebigambo bino naye nga kyakwewuunyisa ega nti omwana w'omuntu waakwewuunyisa nnyo ateebereza obudde mu mbeera yaabwo ate n'abutuukiriza ega nti akayo kano woowulidde bwe kajiza bwe kamekese enkya kaakwaka era ne kaaka ne bukeera enkya n'agamba nti kinyika gobeno koolabye si nkuba eyo naye ate tugirinda enkyera n'etonnya enkeera n'akutegeeza ebigambo bye bimu nti koowuliddeako ng'ebbugu mulize nti yakutonya ate n'etonnya n'agamba n'ekinneewunsa balimala ku ki okutegeera okudda kw'omwana w'omuntu ebyo tubitegeera ebisigalidde nga bidda gye tuli wabula ate bwe twogera ku kyamagezi temwagala mukikkiriza naluga nti bamuteekako koodi oyo ateeka okuba wooli byakyana kitonya ebyo Museveni mwagaza ki sina na kimwegombamu yadde n'eki ku lw'obubuze bwabwe nyate oli mu kibiina ki ekibiina si kikye apaana ekyo mwakikwata mu nsobi kibiina kyani naye gwe okakasa nti si kikye singa kyali kikye kyali badde tuteekawo kwesimba oge naye kyalwanyisa ennyo solo candidate ya buli kadde era nabagaa nti nze sijja kubalimba ebyo byakyana kite bya solo candidate era negaa nti muzeeyi taata nkubuulira awo eggwanga mulisibidde mu buzibe bw'amaaso solo candidate ya kika ki mu pati etaliiko avuganya ate bwe baba nga abanaleeta n'avuganya bo ne bateekawo owaabwe nti yoono byakisirusiru ebitali mu nsonga yonna egonjola so nako njagadde nkabayisizeho bategeeza ebigambo ebyo nti mugezeeko tutunira ku bikolwa ebyo Bayibuli byegana nti bapimira ku bikolwa byabwe ne twawula eby'obutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu Jakana nadduli sina wonna element yonna we neegombera kuba ate nga neerya mu lukwe ate ntya okukuba kwerya mu lukwe butabako na mugongo nze siri kigenzigenzi kale bonna ayagala okwogera byonna by'anaabayogedde si yanaabaasose kuba ne Kristo baamuwaayiriza ne bamukonjera bingi naye yawangula enswala ezo naye mbategeeza nti entalo tuliziwangula nja kubasaba okubawuliza abalungi ebbanga lyonna Katonda bampeera omukisa weewa tweyanzeege era weebale nnyo ekaire tukotuwadde nga bwe tugamba program ennaku olwaleero tugenda gikuba mu rabodabo style nti wano ne wano kasavu kanyama unless otherwise kakati ekiriwo omuggalo guno president abuzalina ku ntono nnyo oba jje ayogere eri ensi simanyi naye guli omuggalo ogwasooka buli wiiki nga jjanga ayogera naye kuno yakwogera mulundi ogwo kakati tusuubira agenda kuddamu kwogera nga omuggalo few days to 42 days end. What's your prediction? Are we likely to be locked down again, or you're going to be unlocked? Twetayi ekyo kujjako ng'oyagadde nfaanana abakolanga enkola y'okuteebereza obudde naye nze nga Jakana Samuel nadduli atalina buyinza kutegeeza nti mutuukako ne mbulira n'ebiri eri mba nkulimbye wabula nsinzira ku ebyo ebijja bitambula n'ebyo by'otunuulira n'eriiso lyo n'olaba nti ddala kubanga bw'otunuulira His Excellency the President mu Nalwanda 911 naye enfuga gy'atufuzeemu ya kiraalo ng'omulaalo bw'omulaba mu kiraalo ng'alunda ente ze Museveni takulembedde bannayuganda era tatufuze mu nfuga egwanidde wabula nga bw'olaba omulaalo bw'aba forever since teri nteewa kkubo mulaalo gye banaalaga mulaalo yalaga wano zikube ziveeyo eri bwe batyo neggwanga bw'abadde alisitwa talitaddeemu kuteekebwateekebwa kyono tunulako n'oga nti okusinza ku sisitimu eno bwe twatambula bwetyo neetugasa gavumenti ejja kuleyita mu kkubo lino oba tunakwata kkubo liri
wabula bw'asuuka mu kikunta n'akikuba ettale bwe pyo ekimuva ku mugongo ebyabaalooso by'abaalabye byagenda okuteeka mu nkola eyekyana ekito kaakati bw'otunulira covid system bwe tuzze tutambula ne embeera mwe tuzze tuyita tekuwa kkubo ddambulukufu gwaleeyo kumanya tuzzaako ki entegera yeegamba ki kubanga ngera n'omulaalo bw'entebwe zeebuuza leero tunaalyawa ne bannayuganda bwe tebafaanagana kale yajjuliriza buwangwa bwe bwe bufaanagana bw'obuuza Jakana naddu sinza kusukka ku ekyo kunnyonnyola ekyo kubanga bintu bibadde byagaddi bengali leero omulabira wano enkeera omulabira mu ango ndala tategerekeka wabula obutategereka bwe si kyetutegeeza kyeki nti si mulambulukufu era n'enkola ye si ya kintu kiramu egwana mu bantu bakulembera kyovula nti tategerekeka so sigamba nti ali awo leero wa guliini enkya wa papo nti nga bunolaba kakamiliyoni wabula ye kennyini ye yeebuzaabuza entegeera ye nattira ne bannaabo bana bagenda okujjogobera ekintu ekyo kubanga kikkizo bakigaane ntegeezezza bannamawanga abo ebbanga lyonna ne mbagamba nti empisa yeekusiba awantu bwe mwagana okutegeera Buganda n'essaala lyo nga mukyetunudde mukulaba nti mwe bali superior ne mutunulya amawanga agasigadde mu sese 13 nti tegalina kye gali ne mutuuka n'otuteekawo entegeera egamba nti the Tutsi dynasty ono bw'alivaako ono yalidda kunendabira ddala obuto bw'ebirowoozo busembayo kale kyovula nti twetunulamu bwe tunoolaba nti okubonabona kwa lubeerera kubaddewo nga kwa bbanga lyonna emyaka 35 weekuli naye gwe woozibukidde amaaso wootandikira okwegatta ku mugendo kati why va ku baana abajega bava baddeyo ne batandika okunyuma nti eyo bawogganira mugaati gwe guliwo ogwo migaati nga tugiridde kika ki ogwo mugumbuulire kitabe bamala kumuggyako muli babisi bubisi ebyofuzi mubitegeera kubanga ebiga byonna bateerawo bibagwanidde bayibuli bwe yagayogera ku kintu ky'okuwokya obusiru yagaa nti ekirungi ekyo nga kibiibibi yagaa nti ekyo kya busiru kya bugwagwa ekyo mukyewazisiddwa gwe omwana w'omuntu temugezaako kitunulamu tolyenga kino tokolenga kino tokolenga kiri ebyo binabassako okuba nti mututte kkubo lya sitaani ate ali ku kkubo lya sitaani yaba omusirusiru awedde emirimu ate yawula Katonda kakati nze ebiga bye mbateerawo bw'oba mugwagwavu nja kuga nti ekyo kya bugwagwavu weewala okuba omugwagwavu mba sikuvumye buvumi mbyogere ntya ti abaffe munaye weewumbeko kale ensonga egyogenzeeko eyo nsobi muki tuginnyonnyole mu bwangufu bwayo nawano ku kikwatagana ku covid-19 yasooka ne epidemic neefuuka pandemic wuuyo kati ebali biki naye yaawa neetiika mu lwa nsonga nti strategy eriwo mu byonna ebikolwa ate yaffe eraga ng'eri political teraga bulwadde bwennyini butuluma ate eragiramu bintu birala so kale mu mbeera eyo essente baazirese baaziboye essente zikyaganya okutuuka ezinalabira abantu ate twabadde tugenda okugaba emmere yagisebwa eti ggwanga lya kika kiritali mu sisitimu nkola yakugobererwa kyemanyagala okukubuuza olowooza mu ggwanga tetulina structures ezisobola okutuyambako structures zijja lwa byabufuzi tugenda mu kalulu abe NRM balinayo structures zaabwe omwenda yes ebyo structures za byabufuzi ku kalulu bwe kaggwa nga structures zifa nkugambye tubanga mulaalo bwalunda ente Museveni bwatufuze tokyerabira ekyo either close the paddocks or open ebyo what dog okay but gwe ng'omuntu bw'otunuulira ensi yaffe eno Uganda what would be the best option should the government let us be free oba tusigaleyo in the docket we have been locked to esystem esinga era ekyayogerwako lwakuba nti sinnakola episode yabo abadde banje nnyo okummanja okwogera ku kigambo federal system kijenjogerako ebbanga lyonna balabye ku ye Nigeria balabye ku ye Ghana balabye ku yawa ne babuuze gwe yeegamba etya nga federal system tugitegeera naye bw'oba obuuza system kyegwanidde mu ggwanga Uganda teriyo system esukka kigambo unity in diversity buli ggwanga we liri mu ggwanga Uganda eryawamu buli buwangwa we buli busobola okwetunulamu nga bwefuga bwokka
naye nga gavumenti yasigaza ebintu byayo ebitaano byetunuuliramu mu kuweereza kwayo mu mawanga gano agasigadde buze states 13 kyali badde kizibu nnyo essente z'eggwanga okuweerezebwa Mengo nga kyetugamba nti state ejjudde eya Buganda n'ozisanga mu matobotobo ago bwe geetooloola ng'ate ssente bwe zikwatiddwa ne zisindikibwa ku madistrict direct minister wa local government yali baddewo ng'essente zazitinkira mu mawanga gaffe agasooka the states 13 nti tulina Ankole yatwegattako mu mwaka gw'olwenda mu ogumu olwendeere Tooro nejja mu mwaka gw'olwenda twatuuka na Tooro lwenda mu gumu Ankole lwenda lwerere Ankole neddako lwenda mu gumu ne tuddako kye tuyita Eastern lwenda 3 ne tuddako kye tuyita Kigezi lwenda mu 10 ne tugenda ku kiyita West Nile ne Madi lwenda 12 ne tudda ku Lango nakyo lwenda 14 onfuna bulungi ne tugenda ku Kalamoja lwenda 26 ne tusembyayo Dokita Hebwa lwenda 36 ntegeeza Bunyolo onfuna bulungi kakati mu states 13 ezo buli state yali eyina administration yaayo mwetambulira mu kifo kyo tuterawo decentralization gye baatuleetera baali badde decentralization bagikyusisa ntudda mu federal system ekintu ekigamba nti ebbuyungu eri tugattira awamu ng'amawanga ga njawulo Uganda ffenna weetuli mu states 13 central government mu federal system yali badde ekutte ssente ezo ng'esindikira Mengo n'ekwata essente zaayo mu bungi oba mu butono ne disseminating mu districts gayo geerina yo kennyini ne yeerabirira amasomero enguudo okusima kw'amazzi okutambuza kw'amasannyalaze n'ebisigalidde ezo entaka tuli zino zonna ze tulimu tewali abyeko neegi e federal system nkujjira system number 2 government yali badde esigazza vunanyizibwa obusolooza misolo nga bwayo eyo ye revenue yonna eyetoola eggwanga Uganda naye ng'omusolo gwe gugabina kusinza ku population na musolo gusinga kuva mu kitundu ki lwaki essente za Buganda zigenda zizimbe Kalamoja nga bannayuganda embeera bali mu mbi Abaganda lwaki ezange zezaali badde ziva wano zigende zizimbe Kuumi mutunuulire musolo nga bwe guli oguva mu Kuumi obalango ogulimu mwe bamusinzira okuzza percentage n'eyimiza ekigambo government etoolebweko essente zidde Kuumi okusinza ku musolo gwabwe nga bwe gutambula government neryo kweteekawo enkulaakulana gye giteekamu n'egiyambako n'okutambuza amakubo nti tutaddemu okutula kw'eggwanga lino nga bwe tuli mu regions zino regions zigaba n'emirimu gye tugenda okukola nga buli region erina bw'egenda okwezimba ng'eyamba ku kigambo Uganda government yabadde esigazza penal code eyogera ku makomera obuyinza busigale bwayo nga bw'okola omusango gwonna oguddira government nga erina okukuvunaana ng'ekutwala mu penal code kastomale yonna amateeka gali mu kastomale gaddira obuwangwa bwaffe lwaki gashumba n'avayo avuma effe Abaganda nga tutunula butuba mu federal system Buganda gye babavumidde gye bakusibira mu custody eyo tovaayo Jakana nnaddu bwe nnaakera n'enjagala n'endeeta ejjalire ne ŋŋenda mu Lango bwe nkola ensobi ey'ewa Lango bankwatirawa Lango bwe ŋŋenda mu Bunyolo ekijjulize nyukutega nti bw'ogenda mu Befeso weeyise ng'Omwefeso bw'ogenda mu Basuli kola ensonga y'emu ne mu Bagalaatiya lwaki bwe babuuza Kristo balyoke bakusembeze sooka absorvinga empisa. Number 3, government esigaze kye tuyita ng'oggyeko bank twogedde ku bibiri omusolo ogusigaze yes amakomere gasigaze poliisi egisigaze prisons ezo njogeddeko etwale ekintu ekyokusatu system ene badde ekolebwa nga eya parliament system bameba parliament olukunkumu lwe tulina oluli mu parliament lukutulwemu nga batugamba nti bano basinzira mu Kalamoja eyo state number bano basinzira mu West Nile na Madi state bano bava mu Lango nakyo state ono Ankole state Tooro state Central region gye tuyita Buganda region as a nation nayo state ku bwayo bameba parliament omujjuzo gwe tuli wali mu parliament bagukyuse bateeseze mu bitundu byabwe member wa parliament yeetagibwa mu ggwanga Uganda yali badde bayetagibwa member parliament kikulu ennyo nga bakikira region zebo bali badde tebawera na nsanvu kubanga bali baddayo eri bitundu byabwe government era sente esigala ekyazirina esasula bamemba parliament olwokulwa state y'eggwanga etugattira awamu unity in diversity. Naye wano Museveni ne bwana aba avuddeko ng'Omuganda ze okujjako nga mutegeevu nga talina mu bintu bisatu talina mawanga talina ddiini tatunulya mukwano wabula agobera kintu kimu individual merit
ajja sobola okuzimba eggwanga aligatte ne buli anajja tunulira ggwanga lye. Museveni yavuddeko abana batwisizza bubi katubasasuze asooka basasula ate naye eggwanga lye bwalikuza n'anaavaako tudde mu kwesasula bwensasula toddamu eggwanga terigenda kukyuka. Kale system bw'ogibuuza gavumenti kyegwanidde, it is the federal system. Tugituulire mu ntuula tugatta biriwa ebidde bannayuganda biriwa ebidda mu states zaffe. Bino bya COVID-19 tewali kutte ssente zo ne zijja. Tubuuza state ki ekyasinze okuba mu COVID nti Buganda. Ku muwendo gw'obumbi bwe twewola bwali bwenkana ki nti bwe buti. Tuweereze Mengo ssente zayo tunule endwadde egenda zikolako etya. Government nesigala mu kulonda n'okutunula kwa budget kw'abali babadde batambula batya. Yes, audit. Lwaki bukeera enkya ggwe n'obanga ggwe buli kimu n'otunula ng'abalaala alunda ente. Buli agenda okujja ajja tunula siteeka eyo nga gy'alaba nti yeekola. Bagashumba tebaali badde na anywhere we balabikira abagwegwenyufu ng'abo. Baali badde eri ng'omubuuza nti oyogera ngaani. Naye olw'okuba Museveni yakima nti ne baba batadde federal yatusibako ya East Africa, East African Federation, agyogeramu agimanyiimu ki? Lwaki ayogera ebyo? Kubanga akimanyi bwe bata federal system mu ggwanga Uganda, omunalonda talina stake mu kitundu kimwava, balina kusibira Buganda. Kubanga Buganda lwenda mugumu ye yabasembeza. N'ebifo bya bukaddemu bya wano Buganda. Banalinya bagende Rwanda ne beetuukayo federal system. Kizibu. Tejja kutuuka gondaba ya East Africa. Nkubuuza wava mu East Africa kitundu ki? Ayinza kinyonyolera. Lwaki ontwaliri ku mpanvu ate n'okukina ekituufu ekiri onondeka waawo. Kale system eyo bwene betunuuluddwamu. Kyetaaga ku mukulembeze agenda okuddako. Nono muto wange Bobi Wine kyentera omugamba ebbanga lyonna. Teyalisanye kunoonya kalulu. Yalisizza manifesto ye ng'agitambuliza mu bintu ebyo. N'abalaga nti okuwangula kwange enkola eno ojja kuba emaze okuteekebwako omukono ng'otaddekera n'ow'omulamuzi ng'otaddeko omukono nti system bwe tuwangula eno yeekola. Constitution ne tunulamu amateeka agakyasinza okunyigiriza gonna amafu ne tugaza nti bwe tutunula amateeka gano gabadde ganyigiriza nga gali ku ludda lumu. Abafu bwe twetunula mu constitution yaffe amawanga gano agebaasiba gamuno gasigaza kiri by birth oba nationality yaabwe naye nga sikkeera kyagamba nti ba aborigines n'obutuuzi obw'olubeeramu bano tububaggyeko. Tojja kweyisa bubi ng'oli munnalwanda wa wano n'oŋŋamba nti nakutundira ng'oli munnalwanda ng'ate Rwanda weewali. Ethiopia gyeri gye mwava. Mbatikka mbazza Isirayiri mbazza Ethiopia. Buno bukojja Isirayiri kye kika kyammwe. Kenya bw'obanga gwolesa ejja liddayo eri. Naye tuba tuli mu nkola etunulwako bwete mu Youth in Diversity etuwa ekigambo federal system. Ebbuyungu erimu nga limu amawanga ag'enjawulo naye nga buli ggwanga lisobola okutunula mu byalyo ne libyekolerako. Kyekinyigiriza Mmengo ebbanga lyonna kubanga n'abali Emmengo batunudde butunuzi bwe batyo Mayiga talina kyakoze. Yadde n'eki Buganda endagaano ya 1955 mwetaano etuta byaffe kwe bali kubabulukira bano ba Museveni ne bakawaayo akawumbi ne katuulaawo ne katunula bwe katyo ebigale tulibirabirawo nnyumba yo Buganda ezitewa nnyumba yo gwe Mayiga. Ebyo byetaaga otunulamu gavumenti gitwale mu system ki awo weetaaga okulongoosa gavumenti buli kika kisobola okutunulwamu nga tuli ku equal share of the cake. Nkiddamu nga tuli ku equal share of the cake. Bunyolo lwaki amafuta gawo gye gali wali badde gwasembayo gafunamu n'oba n'ebitundu 3 nga gafusubuka wamu mu federal system mwali badde gavumenti mugiwaddeko ebitundu 2 mu ebi kweyimirizawo nga gavumenti kuba kagambo gavumenti kaba katono kanyweza system nankola. Gavumenti yasigaza amagye nti ye tugalabira tutya tusinza ku stake na musolo guva mu Buganda n'aba n'agayingira obungi bwa Buganda bwe bune population kwe tujja osinza okuteeka amagye nti Buganda erese abantu 1000 state endala eddako nti erese 750 state eddako erese 600 state eddako mpaka tusembayo ku Kalamoje tena na weerabikira tereteyo abantu 100. Lwaki gwe musolo oguvayo gusobola okulabira abamagye balina naye olwalira amagye gonna police bannalwanda beerere tubuuza basibuka wa mu ggwanga Uganda stake yaabwe eriwa ekyo tubuuza ekyokubiri kulongoosa lwaki mmwe mwekka naye kirese ebizibu okimanyi nfuga kuba ne system nfu eryo eggwanga erikula tewalisanze bino bigenzigenzi not at all. Kale bwe tunewo ekitiibwa Mayiga nga ali eyo Buganda kontiko tutafaali
noga nti Buganda ku ntiko eyaawo olinnya bulinnya muti noga nti guweddeyo oli ku Buganda ku ntiko ya kulinnya wa lusozi Buganda ku ntiko kukka wansi mu nnyanja kola kutya oba ogenda seeza ku nnyanja kulinga nga yeyaato nti ye ntiko badde ndowooza Buganda kweri system yeteekeddwa okuddamu okubeera liri addressed nkugambye balooya abali emmengo baali badde b'amakulu nnyo singa batunula ennyingo namba 7 eri mu kigambo pate ya NRM nega nti redressing all the errors committed the past regime 1962 tutandikiraawo mu kigambo Uganda ekitugattira awamu abaffe tuddemu tukole ne ku ndagaano ezitaliiwo kubanga bannayuganda bonna n'enkusomera bwe bajja teri alina ndagaano etusibaga mu kigambo kyawamu teriiwo naye tuna unifying out unity in diversity nga temu na Rwanda bwajja ate asogga baganda ba aborigines asogga banankole ba aborigines asogga ate banyolo ba aborigines basoga gwe munando atalina na trace mu kigambo Uganda omugwira gwameze sisi nawo otondewo bwakabaka obuwonga businziirawo kale wano system yonna eteeka okukyuka eba erina okwoga ekigambo unity in diversity nekijja ovamu ekigambo federal system oba federal governance egenda okugatta eggwanga Uganda nga teririiko bwannannyini teririiko siteeke ki awo kitwogerako gashumba ngaabo ebisosonkola ebikalu baali badde bali wala okusembera ku mugwati wano okujja nga abuulukuka kale mukulembeze yenna anajja okwesimbawo atunuulire ennyo ebirowoozo ebyo abitunulamu atya eggwanga esobole okuba nti tuli mu mbeera etagenda kukosa mufuna bulungi kye kyensobola okubannyonnyola naye federal system tuba tugisomesaako yeetaaga okuwa topic eyayo nga lunaku mbasomese federal system essaaweezi buli kimu kiggweyo nga kyateekeddwa okutambula gavumenti esigaza buyinza ki abannansi tubana buyinza ki tewaali wulidde ono Museveni kutuba ejjagalirako keera nkya n'agamba ng'asindise kano akaana akato kamayanja Sam tonnamana kuweza mannyo ku mukaaga gw'okuula mu bibuno ovuddeyo ga nti ettaka lya gavumenti ya Buganda oba ettaka lyonna gavumenti eritwale jjajjawo yalina ttaka kiri owaayo gwe mayanja Sam kuba bakuwadde obwa minisita state omuto ng'ate gwe mayanja gwoyogera ebyekyana ekitonga ebyo Minister Mulamba ebyo tetwali bisanze Museveni yagatwala ettaka lya Uganda government ya Uganda erina ttaka yalijjawa oyo lyagala okutwala tetwali tulibawadde mu state season naye tulijjayo alitulage government ya Uganda nkiddamu government etalina ttaka n'ebyo byeyatuwaŋŋamyamu omuzungu yali atudde tebisasulanga bandageyo akenda akali ebunyola ewammwe n'akanaana akaliyo n'esukamaza 50 ne 12 eziri wali bw'ez'ekibuga bye mwawa Uganda eyawamu nga biva nkole oba bunyolo babindage ebyettolo nti akenda kaako ka Buganda ka Uganda tukabawadde lango nakyo lina mu mukaleete Wesimairo ne Madi mukaleete ne Karamojja bakagijjeko nga zonna ettaka eryo nga bwe liri mu Buganda baliremedde bano n'eri gye liri baali bawa gye liri lwaki mukamba ate Kampala eba Buganda yaffenna nga gwosibukawa nkole jjo okuwoganya nti Buganda yaffenna nga ne bali ba aborigines bakimanya abanankole bannansangwa nti eggwanga Buganda we lirina ebyalo nabo balina ebyabwe mu abana Rwanda ababayinge mu muleese obuzibu ekirungi nti tubaawula era tuyinza kwewaŋŋamya mu munankole nenga nti omunankole wadda mukwano gwa Muganda wadda abo nabo we bali yes gwokufaana waga nti kifaana kimu kya Ssawansekere naye Museveni mwawukana abanalwanda kuba nankole bali mwawukana nekye tubanoonyamu kukyusa mukize ensobi mu kaseera kano nga zikyaliwo tuzirongoosa tutya tuzijjewo kyekikulu so sigamba nti oyo atusosola tulongoose ensobi ezo ekigambo unity in diversity kiddewo federal system ojje tugabane obuyinza mu nkagabana ennuŋŋamu yes kakati era nga tukyaliko ekyo ekyettaka olowooza eno bill mairo akenda kagenda tutuusa ekintu kyoteekeddwa okutegeera ekintu kyonna ekiyingira mu buwangwa nga kikula kya muntu kya buwangwa si kyangu kyakkeera nkya n'oga nti ojjako mattuka eri ove mu ssubi ng'omunya
obatikire kibatike ne oba okozesezza ba kitundu ekyo bibe nnyini batuuka ne babako we bakoma nga Mayanja Sam minisita oyo. Museveni bw'aba anoonya lutalo lwa kumutwala nga yakoowa dda nga tayagala kuwaate munnalwanda munne obanga alinako ensonga egamba nti bwe mba nvuddeyo nze seetaga muntu yenna addawo mu mbeera bw'eti alemereku ekyo nze sina kyamugamba kirala ekkuba erimutwala weeriri ye aba alyekubidde kennyini nga tewali omulala yenna gwajja kwekwasa. Ekigambo ky'ettaka mu Bwakabaka bw'e Buganda si kyangu kyamannyo wenu kukeera ntya Museveni nga bwoga nayogera ne Nadduli nga tuli mu nsiko ne mutegeeza nti ebintu mayiro eno si bituufu ng'ettaka baali kuba liva nkole livaawa. Abaffe musaayi gwe mu kika kya wano olina guliwa okutulaga eggugala nti owaye sibitegeera ababiko ababawangaliddeko nga babitegeera byaterezebwa dda 1928 ow'ekibanja n'atulatya kuwa ettaka gwate gw'ovaayo oyise mu Kasaamu Mayanja akakwambaza sookisi k'oyagala otutegeere nkyo tugambe nti ako ke kategeere ennyo ku bya Buganda nkuleye mu nnya lya Katonda walijja Kabaka atalimanya Yusufu aligenda okujja mu nnyukuta egamba nti ekitale kimu eky'obwojo bubiri ekitema ku lw'obutuukirivu n'obutali butuukirivu. Na bwe kityo muba mukyalowooza mu ndowooza ey'ekyana ekito n'okkera enkyokugamba nti mulina obuyinza bungi n'emmundu mulina nnyingi mbalire mu nnya lya Katonda nti mukyali bato buto mudde mmwe tunulemu nga mmwe abakulembera olwaleero abanalwanda mutunuulire nti mbeera kyetuleka nga ne Museveni bw'oba ogenze tusiga tukyali balamu nga tukyasobola okusaavinga n'omukuya nga Buganda bwe yatwerowoozaako emyaka 2021 olwaleero nereke mayiro akendako nga kabaganda abaliddawo mukalazaawa kemuteewadde enkole amasimu gali tugajjewo kaakati mu ebyo ebitambula mbakakasa bukakasamba mbategeeza Museveni ekigambo kikwatagana ku mayiro akenda oba kibayita mayiro mu Buganda ekyo bakinyuke bwe banawalaza empaka nze mbabiddeko bubbizi nti tebalina gye balaga okujjako beekusimidde kabasa kabwe kakweziika mu binnya bwe baba beetaagayo ku lutalo olwokubiri olusinga ku lwa 1946 batandika olwo lwa ttaka lwe lujja okubajjayo nkubuulira dokita byebyo. Okay. Let's again tugenda chikuba Robo Double Style. Please, all our viewers, kindly keep sharing, keep subscribing. Temala Blabi programs of support us by inviting other friends, by sharing to different people.